abasajja bakola ki? Abasajja tebakyatulya ffe tubalya. Omusajja bw'ajja nga z'okukuula ate ajja kunkuula nze ankuulako kize sirikwi natalina kye nnina. Tuli ku the truth gossip olunaku olwaleero baleeteddeyo ku kyenjawulo like tubeera mu kibuga tubeera mu ndongo nga mumanyi tubeera mu nteesere ne tusanga abantu bangi ne tuba buli we tuyita wabeerawo abantu atali omu oba babiri oba basatu. Sometimes tusanga abantu ne tugamba naye ono gundi gwatava mu ndongo buli kaseera obeera osireyinga kiki. Ekisinga otwewuunyisa ebiseera ebisinga bana abaana ku bibiri bw'aba tali mu kaleega oluusi abatali mu nika tubalabyeko nga bali mu ndongo n'omusanga bagamba ne wallahi ono tali mu nika naye ng'ali mu bantu mu public. Kati olwaleero ne nfunayo omu ku basile queens yeeyita Katrina. Gege manyago? Gemanya gange. Katrina? Gego. Kabazile bo ge bakutuuma? Gwe manya gego. Tubaako n'agewaffe gye batuziika n'agalya ssente Kampala. Kati Katrina alirya ssente Kampala. Gekyo. Abaana bo baba banyirira togwa mu gapuze wallahi n'omubuuka. Baana mwe mbabuulira. Kati ono togwa mu gapuze n'omubuuka. Tebaku. Nzi olemererwa. Omusajja akolema. Nga lwaki tanema. Mulimu ajja n'olaba nga totali kigaanyi. Nga mugumu. Waliwo ajja ng'olaba nga akwanguyiza ebirubirirwa bye oba ku by'oyagala. Naye tajja kulemerako. Mulimu awo ne bemufuna n'ogamba najja kunemerako. Kyebali. Nkukulemerako mu ngeri ki? Gamba byasajja bwangu. Mubeereyo nga muli kubalabya naffe tubalabya. Kati ogenda okujja ku musajja oba obaza eki? Ssente. Ng'osuubidde okulya ssente z'ogende bugenzi bwoti. Bwekiri. Kambuuze. Basile queen tebabalya. Balibwa naye si bonna. Si bonna. Kati guli mu kategori ki? Byonna. Byonna. Ssente n'okuliibwa. Byonna. Bw'oba olumba omusajja osuubira ki? Ng'omulabye bw'oti tannakulaba osuubira ki? Kyesooka okujja mu mayindi yo. Nga amaze olaba omusajja. Ng'omulengedde n'ogamba oyo nina kuba mubeetega. Nga tonnamwetega. Ki kisooka okujja mu mayindi yo? Kisooka okujja mu mayindi yange alina ssente oba neetegera bwereere. Kimasinga okwagala nze kyo kyokka. Kati olwotegera otya kyazirina? Era omusajja alina ssente tekitegeeza kwekubira kalango. Era oli omutunywa n'omulaba nga wanjawulo mu balala n'omanya nti kati oyo alina ssente. Wakiri? N'olumba. Kati olwo omusajja akulaba atya mu bangi kuba mubamu abawala bangi nga mwenda munyirira. Kati gwe bukodyo kwefaako. Wabaawo okuba nga anyirira naye mubaamu oli abasukkulu mu balala. Kati gwe bona omanya nti bw'ono yeesiga shadow ono bwekyusaamu. Oli wanakutunyula naye ng'oli wanjawulo. Akasiga kako kakuba katunudde eri gweko kakuba nga katunudde eri. Kalonde mu bw'oba nga lipstick yeesiga wa mutwalo weesige wa munana kitundu n'obba. Olwo omusajja ategeera nti ono. Ffe ababyambadde ffe tumanya. Osobola otunulira muno n'omanya ebbeeyi gy'aba ayambadde. Kati olwo omusajja? N'omusajja naye omulaba kati ffe tubaludde mutuba tubamanyi. Ogamba nti oyo leero oyo. N'omuntu yuno oyo alina ssente oyo talina agenda kumalira budde. N'omwanguyiza ebintu. Munaye si bonna mutulwanguyiza ebintu. Ffe tubaamu abamu nga just twagala bwagazi ssente era omala ozituwa toddamu kutulabako. Osobola okuwa ennamba yange n'ogula ebyokunywa n'enkeera n'onkubya n'onga tugende mu bbala nkugulira ebyokunywa oba tugende cafe Java's oba KFC bw'onaawona obuntutte. Olumala okunywa ebyokunywa byo mpulira ng'ontamye nga nkubulookinga. Kati kiva ku ky'omusajja okutama n'obubulookinga? Omuntu nga ne mwagala ate ffe tuba tetwagadde. Kati bw'oyanguyiza ebintu kiva ku ki? Kuba toyinza kungamba nti ku basajja 100
bonna bayitaawo wayolwaki benyambuliza ebintu bo kibakikuba oyanguliza sente yeyo kweyimirira munaye kati njagala kubuuza kitegeeza olumu mukola ne hookups anyway gye bali abazikola naye nze nga nze nina babita atya principles ezifuga obulamu bwange zo nzirina kati then nina abalala baleka balina ezifuga obwabwe kati the principles ezifuga obwange obanga like byonna nga birikiriya ate nga lwaki mbangana ti onanomodde oyagala genda mu bbaala weetegeka otya ng'ova ewaka ng'okimanyi nti olwaleero nina okukwasa netegeka ntya nino making sure nti nyambadde olugoye olunanyumira abasajja kuba nze sabalira bakazi nyambadira abasajja nino making sure nti nyambadde olugoye olugenda okujja omusajja mu mbeera of course nga nina omumpita nino making sure nti makeup on point nino making sure nti nengatto wansi n'ensawo yokayoka gyenkwata zange ng'eyogogiraba kyekyo musenaakunako n'agamba kati kubanga most of the time sebatunulira amasimu gaffe osobola okuba n'emapeesa ayo naye ng'eri mu nsawo bo bafa kulaba nsawo oyambadde otya anyway bo bebasinga okufaako oba bemusinga okufaako mu abasajja ayambadde atya mu maaso oli otya emabega oli otya nimbye des wangi byemusinga okufaako n'ogamba nti kati olwo ebiseera ebisinga tulaba abawala nga balwanira mu mabaala nga Slay Queen oli yazze ne girlfriend we nga yavudde waka nga mugambe baby leero lako koyambadde kankubye naye najja mu bbaala wallahi omuwala nemumulemesedde ebbaala wamaliriza azzeyo mwagule mu nnyindo nga n'omusajja amusudde waabo temutya bakaaba oli omukazi omusajja gaze n'ebbaawa ate bo tebatutya ndi mukazi oli mukazi bw'oba oyagala nkutya nange ntya kyekyo temubalumbiza nga balina abaabo bwe mansobola okujja nentegula bbaawo nakkiriza okugenda nange abalina ensonga lwaki gwakuleseewo n'atwala nze kati nga gwe oba olina kugenda neweezuula bwezuuzi n'omanya mbulamu ki ekiba kyetagisa either n'ogendako ne mbasengaabo kubanga ffe nze kyenyinza okugamba 100% tufe ba Slay Queen abasajja bangambe betwegasse nabo baba begasse naffe betukozesezza n'abatukozesezza abaako n'ekyama kuba bamanyi nti ffe byonna tuba nabyo ennyo byonna tuba nabyo mwina bemukozesa mwina n'ababakozesa bwekiri kati nsobola okugjawo nga nze ndowooza nti byalaavu kumbe gwe oli mu bya hit and run nenziruka kati nange nsobola okugjawo nga gwemanyi nzize kwagala naye nga nze nina ekyama kye nakulabamu bwe ndaba nga olyanisa okugira nange mbula mweteba byalaavu ebyalaavu bibaawo obaako n'omuntu gweyagala ku mutima naye ng'ate si bye ebyokudda okujanjawaza biki biki most of the times wekibeerera ekibi nti betwagala baba tebatwagala ate abatwagala tuba tetubaagala bwe mba ngenda okubuuza Slay Queen namwe mugwa mu love do Slay Queen fall in love why not tetuli bantu and you really have someone you love really n'ogamba that's the person I love naffe tuli bantu era tubikola byonna ne bwogamba nti genda sula mu bbaala oveemu sawa 10 ez'ekiro era omanyi ejja kubira nti omanyi olina gwogenda okubya mugaye baby leero ngenda kujja naye ng'ovudde mu bbaala waliwo yene nekino Slay Queens abasinga e Kampala mugaba bukwiki not all but some do some do but not all kiva ku kyoli okumuwaka quick very fast oluusi nze gendayo ku mikwano gyange nza most of the time ziba feelings ayinza okuba nga abadde awo nga ludwebo okwegatta ng'ebyo nagamba ye lwaki mmenyeka already nange mbadde mbidde nagamba tugende ekiyingire kinange naye atuyingire oli naagaana erewaana kumbe ye gwe bakozesezza ate tebukimanya ate kati ennaku zino nze nkika nkibagambe ennaku zino abasajja temukyatukozesa tetubakozesa kiddemu ennaku zino abasajja temukyatukozesa ffe tubakozesa mu ngeri ki gwoyinza okujja eri n'okwana omuwala n'olowooza nti
akungena kalyamu lumunziruke naye nga tenga nange tomanyi gwokwana ngamba nange ngenda mulyamu lumunziruke tegena budda mukunda kyova temukyakwata mulyamu guno takwata simu buddako bwemba manyi nti bwakulyamu lwaki mba nkuwa enamba yange ntawanate obanga either kyenkola nkuweereza my personal phone gye manyi nti kitera kukozesa yekubi wawaka abantu batono nenkuwa nosibanga okuba esiba waka ntambula nandala otuka n'okoowa ng'ojjako ng'okita ate basagala nzemu ate kusange mu kifo oba ekirala tonneefase biba byaggwa byaggwa okulenga gweyagadde omuddamu mpoziko nga nze njagadde omuddako naye nga si ekyo sisobola nakweraga n'okumpita nga siwulira n'erinnya okuba nga nakuwafuusa nga gendakuwa siri eryange. Basile Queens mutegeera mutya nti kano kakubidde wano leero wagenda kubaawo eno eba mubeera ne passes eziyita buli wamu social media ensonga tetugivaako muyingira mutya mu kifo tubana social media egatta abantu bangi tulina abantu bangi betwogera nabo nga lusi tetubamanyi tubalabako face to face oba nga n'abamu tubamanyi nakugamba nagenda mu inbox nakugamba manyi kiriwo nti kino nakino nawe n'ogamba omulala mawulire ne gatambula bwe gati n'ogamba omulala noli n'agamba munne oli n'agamba kwabadde abawala bale kitegeera abawala bangi bali eyo beyita Basile Queens. What are the qualities of Basile Queen? Qualities kyenyinza okugamba nze I personally nga sigambye nti olwambu ku balala oba ku ki qualities zolina okuba nazo to become a Basile Queen. Ndowooza ekisooka fashion. You have to be trending with the trends. You have to be olina okuba ne fashionable. That's right. Ekyokubiri kiyinza kubanga the looks matter. Kintu kyokka kubanga kyekitubeerako kuseleyinga oba olina okuba nga olabika bulungi my dear sister. Makeup tabavaako ate makeup lwaki abatuvaako bwamutondera nga wabakazi lwaki tatumuvaako ate osanga Basile Queen nga makeup okirya n'omutwala mu kinaabiro n'omuyira ebbafu y'amazzi n'ofubutuka ekikuno ngamba gwe nafunye simutegedde wallahi si yono gwe nabadde naye oyo naye oba otomedde bubwe naye nga this time tetukyakuba makeup oyo mungi oyo yali wadda Basile Queen mwinako kuba makeup nga ali simple naye nga mulungi kambuze Basile Queen muba n'ekifo we mubeera nti wano weewuwo w'osinziira kubanga Basile Queen oyinza omusanga leero waba teyasule wa mukwano gwe ali wa musajja ali nanti kati lwakwa nti abasinga baki oba nga bakikwata bubi balowooza okubeera Basile Queen olina kuba obanga oli awo wakabeera nga wakusula bakusuza busuza ariyo Basile Queen olina okuba nga olina ebintu ebibyo nga gwe omuntu nti ne bwoba nti okedde ku makya abasajja ne bakubula osobola okubeerawo kyekyo naye ebyokuba nti olwokuba osula wa mukwano gwo noli asula wa mukwano gwe noli asula tolinaako wuwo kinange abo bafu Basile Queen alina kubanga mu nsawo alinamu akasente kenkanaki tetuba nazo wangi tetuba nazo kuba osobola n'otambula ne ATM naye nga tekuliko 00 temuba na cash tetuba na cash naye ng'olaga olina okulya oba olina okulya olina okwambala olina okwebaka olina esasula eddwaliro incase nga oli mulwadde naye nga kwetiyemyeyo kuliko 00 nga ne ku simu gy'olina olina iPhone ng'eyeyange naye nga tolinaako wadde airtime bakubanja mobile money bakubanja data bakubanja eddakiika bakubanja byonna mwe muwoza toteekako emuteteekako Airtel bamaani nange tebakyantera ku Airtel kuba bakubanja katola obulamu butambuza buti twayiya tubaawo gabuza bad black akikola ati. Do your parents know about these things byemukola Basile Queens? Ate kati ate batudde eyo mbazadde baba bamanyi Basile Queen bamanyi olina okuba nga onywa enjaga okola ki byomanyi byonna nti bibi babisa ku mannya agaffe naye nga eriyo n'abantu anywa enjaga nga she's not a Basile Queen. Kati nange nina mukwano gwange gwe manyi oba amfollowinga ku Facebook anywa enjaga anywa sigala
ali amayirungi nenga mwana muwala katogenda kungamba naye Slay Queen oyabaki muyaga she's the muyayo Slay Queen taba muyayo omuyayo gwo mulala ate bwe kwembadde kugamba guba gwakuma nenga kale yes ebimu tubikola nti kunywa shisha kunywa smoking cigarettes biki nenga si kyenyo kubanga ffe kyetuyitanga Slay Queen kubanga oslayinga all around oyambadde bulungi ne bwotuka mufuna ogula amazzi ga nusu 10 noslayinga eri agenda okulaba ng'ofaanana bulungi agenda kujja kuseemu sente naye nga tosobola zessaamu nakuwe kumyawo kalemise Slay Queen omusajja avudde eri agambye tayagala kutuulawo tayagala kukola kinagamba ninamu ekyabiri tugende era abasinga bagenda okujja mu kifo ngolwedde batumanyi nti oyo wakyabiri ono wakyasatu otoza kujja n'ontunuya nga bwenfaanana nogamba ogenda kumbi mitwalo 2 kigenda kunyamba ki ng'olugoye lwennyambadde okuva waggulu mpaka wansi okuva ku nviiri makeup gwe neekuba enjala ennyambala na buli kimu ongambe tugenda kumpa emitwalo 10 kigenda kunyamba ki Slay Queens have a price. Yeah. Omuntu yenna ng'oli muntu olina okumanyako woogwa. Okay. What's the price? What's the price? Ngenganze ebintu tebikuyega nga tetuli ku kamera. Andi omuntu ayinza okubalaba n'agamba oyo omwana mwetaaga price yeriki. Nga jam inbox yange. Waliwo olunaku lwokyanga lukusaze? Lubaawo. Nova ewo ng'olinamu 15 n'otambulako boode ekutwala w'oba ogenda kale katugambe ya 2 n'otuuka w'oba olaga oba ya 3 zonna. Oba n'okuba ng'olina 15 naye nga w'olaga wa 5 naye nga gw'ogamba nja funa naye n'otuuka n'ebikubulanga obula tabuzawo bigere naye kakonda n'otuuka n'ozikwata mu ngalo. Olwadde otya waka? Weejiya. Ofuna ensajja bya booda bibeera nga tebina byakola nga byagala kukwana n'omugala gwentwalaako kijja kugwerere. Wamala okutuusa ku geeti gulawo geeti nyingira dduka genda muteera embwa. Ababooda balabye nammwe. Ng'omuteera embwa. Kale advice ki omuntu ayagala okuyingira kwa Slay Queen omuwala aliyo ng'agamba I want to be a Slay Queen? Kyenyinza okugamba oyo ayagala okubeera Slay Queen manya woolina okukoma ne woolina otandikira. Kuba bosi bwangu. Okay. Gw'ojjava eyo n'amaalo go obugwemu mujja funa endwadde za bwereere. Kati kikyoyita amaalo? Amaalo. Ojjava eri ewammwe Kasanda oba Kasanda ova e Kayunga ova e Kyaggwe eyo munda eyo otuuke e Kampala olabe nga gw'oliwo nga gwe naa buli akuyita ogamba yes. Naye ng'ate ffe ba Slay Queen tulina omuntu akuyita n'olabira ddala ng'onaagenda kumalira budde. Mubapima? Of course. Tuba weeyinga n'obasa ku minzaani bw'oti n'omanya nti kati ono ne bw'aba mpaddeyo omutwalo ogumbala tajja kuddamu kundaba. Nga gugenda kumalira ekizibu kiri awo ofune eziddako. Ekizibu kiba kiri awo nti transport aweddeko mba njagala okudda ewaka. Ogwo omuswalo mba mmanyi nti gujja kuzza ewaka. Ba Slay Queen lwaki mwagala nnyo abasajja abakola abenkana bataata bamu? Be bamanyi ekyokola. Ngaki? Abo abaana abasajja tebamanyi ttambula. Owakanamu waliwo gw'osanga nga mukadde. Allah. Nze kugamba waliwo olinze ng'azikuwa n'agamba ojja zisasula. Allah. N'oba oba nalidde zaaki? N'okubira ne mukwano okulo mugamba gyamwotaasa. Osaa mukubira naye nabo dde waka omunyumiza. N'omugamba baaba kyenaguddeko tudde. So ekyo bizibu ki byemusanga mu bwa Slay Queen mbuno? Byetusanze bingi. Era nze benjagala okugamba abawala abali eyo. Bw'oba olya ng'oyagala okusirenga ekyosooka okuba nga ossa mu bwongo obwo omwenzyo obulamu bwo. Okay, your life. Olina okuba nga weekuuma nnyo.
kebankiddemu omwana omuwala ng'oli eyo bweyagala kuba slay queen ariyo slay queen olina okuba ng'omanyi obulamu bwe obuyimiridde obulamu mu ngeri ki teweegaba nnyo ya teweegaba nnyo kubanga ariyo slay queens tetwegaba nnyo just tukuula bukuuzi to look good kyekyo lwaki oba weegabangula oyo tobeera slay queen abeera malaya oyaba malaya slay queens ebyo tetubikola ogwaffe gwakukuula bukuuzi n'ogenda ekizibu ekirala those are the only challenges just ebizibu ebirala nti gayi kugamba nti agenda kuwa ssente notuuke nga ne transport akuzayo tabukuwadde nakuleka muno munatambula n'agenda naye nga wamubazeemu nti alina akasente naye nga wamubazeemu nti akasente wekali oba nga bamubadde mu kifo n'agula ebyokunywa n'agula ebyokulya oluvala okulya n'agamba n'emigofa ashotikola n'atadda kati nze nabayigira amagezi bwe tuba twajjidde mu motoka ebisumuluzo birekewo otambula ebibyo oba essimu yo kuba mumanyi tojja kgenda gwobikwata weyemamaza awo ne bw'otambula n'ogenda bibyo awo sifaayo kasitobanga ebisumuluzo by'emmotoka obimpadde n'essimu yo ng'ogireseewo kubanga ebisumuluzo oyinza okujja n'ekisumuluzo ekyokubiri sibikola olekayo essimu yo n'ekisumuluzo kyekyo eky'emmotoka banga abasile queen in case of anything banga abasile queen mwewola engoye mu zibotiki kyekyo kituufu n'oluzayo engendo naye lumuntu muli gwa ku bazadde bammwe n'ogenda osireyingira ku muzaddewo nga tutegedde kuba ankowo sebe muzaddewo asigala muzaddewo ow'oluganda lwo asigala wa luganda lwo toba omanyi ate nga lwaki batomanyi yabulira Kampala nga mukuula nga biggwa nga twemanyira mu kumanyagana nga muganzi simulabangako awoza omuwala ninga mumanyi mugambo oleka gwewalaba nfaanana bufaananyi naye nga tondabangako nange sikulabangako kyekyo wali okuddeko omuntu n'ogamba n'okubira n'emikono gwo n'omugamba nti ono mumaze naye akyazirira jangu akyakola ki ono mumaze omukula naye akyazirira naawe jangu okuuleko mirundi nno mingi nnyo ati nemwekubira amasimu nze nkuwa buli namba ye ne mugamba mukubire wefuula akubira mu namba bw'anaalya nti ddoboozi lya muwala nkimanya ajja kuddamu akubira awoza akawala nakafuna kankubira wrong namba naye katuli ffenna naye katuli ffenna tomanyi nti akaguwa kajja dda ate making sure nti wekuba nkuwadde enamba yogera erinnya eritali lirye nomugamba njogerako neku nagamba omugamba I'm sorry kubira wrong namba mwanaalya nti eddoboozi lya muwala ate ngaoyogera bulungi ajja kuddamu akubira oba omulala bwomukubira n'omugamba erinnya lye lyennyininyini nagamba yenze naye nga sikumanyi mugamba nange nsanze enamba y'omusimu yange nga nsevinge kati nange neebuuza oba nakusanga wa olwo ate nga yeetotolako nga yeetotolako oba mu bbaala oba wa mpola mpogeza wakagamba janti tugende kufa kofi kafe javas nga akututte mwayiga kafe javas ne KFC bye batunda byokka e Kampala ze restaurant ziri e Kampala sizezo zokka anyway zezininga eziri e Kampala zokka mulya kifiiriza kifiiriza agwo atali muganda wange lwaki mba nkusaasira is it a must on a day mulina okugenda out no it's not a must if you are real slay queen olwokubaako ne timetable nomanya nti ku Monday olwokubiri olwokusatu kale ku Monday n'olwokubiri mulina beera ku mulimu nga nkola muba n'emirimu lwaki do you guys abamu baba najjo abamu tebaba najjo ensonga lwaki kugamba nti obeera slay queen tolina kubanga weegabangula just go obeera oba okola obako ne sente zo nga gwe omuntu naye nga ziyiza kukuula kifiiriza kazao bate bakuza na muzazi nako bate banzadde nako mubadde okyamula ku timetable nomanya nti ku Monday olwokubiri olwo nja kwebakako nomanya nti olwokusatu njagendako mubalala nja kwangu ovaayo
atubulira nvayo mangu nga netegekera lunaku lwakutaano lwamukaga na sande kikyoyita okuvaayo amangu zesaawa emeka era ogenze mmeka bwogenda kale tugeze nti ogenza essaawa nga 10 ogw'emisana oba 9 nomanya nti baisaawa 5 bamukagenda kuba nvaayo oluvuddeyo mangu yagenze omwenda ogw'emisana nomanya nti oba wetegekera nti lwakutaano nomanya nti olwokutaano lwo lwakutikuka era kunyuma oddukayo bukyali nti wikendi eba etandise saawa 8 olina okuba nga atuuse edda ku venue muyita na venue saawa 8 olina okuba nga atuuse edda ku venue notandikira okusirayinga wikendi ekusanga olwedde wavuddeko all right you said the name is Katrina. Agomcha tugaleke. Agomcha tugaleke. What's your oliku Instagram? Yeah, his Instagram Katrina Kaira. Ngabolivya Kaira Kaira. Katrina Kaira. Akwagala ja kusanga. Anjagala ja bansanga. Then on Facebook Katrina Kaira. Again. Mobile money. Mobile money nje kueleza mu inbox ayagala okupa sente. Tewali social media handle dala joliko? Twitter Katrina Kaira. Zona manya kusake gam ne TikTok? Ne TikTok Katrina Kaira. Akwala ja kusanga. Ayagala ja nsanga. Follow me on Instagram, follow me on Facebook, Twitter, follow me on TikTok. Okay. Tofu nitolya ngokusente za mbiri go musajja na hakunonya. Boy. Nina bwennaja. Nali nkola ku Jubilee Life Insurance Company. Mwetu kolya kumpi parliament. Ndimanyi ku Parliamentary Avenue. Parliamentary Avenue. Kati malokola fuluma office. Nyambuka. Olaba ngo yambuka otuke ku DTB Bank. Tulaba kakambuka kalya juke andi mukakondo. Ogenda ku Christ Key. Ndi mukakondo. Gayi kume yanzize danda bwati mu motoka. Ntuuka wakula ngama beautiful nebuza nene ekisa beautiful nchuka ngendo labanga musajja ngamba okay ero na kazande chile tamanche chira ngamba do you mind if I give you a lift ngamba which is okay ngantula na mvuga tutuka mukubo ngamba can you go for dinner ngambuza omaze ddo okulya ngamba sinaba lwaki mba mugamba nti ndidde nga manyi ngenda kuddayo nga nzire mu kufumba wakunoonya ebyokulya nga mugamba sinnalya ngamba okay ngenda ofuna ebyokulya nga tugenda mpaka kufuda era ku Jinja Road okwo tumala okulya antuuke waka andropinga ngenda ofuna omuzigo nga mpe emitwalo egi nangamba eza airtime nga mpereza namba ojja kunkubira kitwongereko nze kaali nga tuvaayo waita nakudoza nga 2 nengayo banaye bakisikubira ku musajja nga mukubira kwa genda talina namba yange ngo wagenda neye nga mukubira nga nebuzo nani nga mugamba beautiful nga mbuzo genda bera different nga mugamba nga ngamba okay tugenda meeting up tugende tuneyo kalanchi tuje chichi konze kale tutuka manyefe ebizibu byaffe tuba twabika byedda nga rent bamaja sina ngoye esimu yatise screen bina nga ndimugamba sina kola shopping ya bintu bya waka sina sabuni wakunaba sina bizigo sina kibyonna byonna bimukabidde olwafuse baawo okay nti fe otukwana leero nekyo ofuse obanga wa bulijjo amanyiridde ntuka muganjagala ne wigi ngambuuza wigi yameka nga muganjagala wigi ya mitwalo 35 ngamba kale ngamba bank account nambayo nange saba mudunga ATM yange musomera ndimuwereza mbandi awo ngantera katano mbantera katano mutwalo mutwalo 5 ate wiki mutwalo 35 najigula nze namala bizibu byange birala byenalina mala mukubira mugasente tezamaze tezamaze nti nkwongerayo mmeka nyongerayo 3 ngateekako n'okuteekako waitenda tusatusimukubira Ode yankubira anvuma. Sata yavuma.
si bajja kujja kunona ekyobeera ne mugabambi gye nakutwala si gye mbeera weyalegera ati yali agudde ku kibango nze weyankangakanga nange okumulaga nti ndi mugumu nemugaba gye nakutwala si gye mbeera ne bwogenda nonoonya ne mugenda ne layini yange egendako mabeerako leero okuva olwo naddemu omusaaga kati nze kinasooka okuyiga nagamba nti ne bw'aba azimpadde nsobola okukera ku makya ne bagibrokinga nimbanga atabangayo na akawunti mu banka ekitegeera nogulawo endala kuba tikyalayisi nenzigulawo endala yaddamu okunsanga ngoloza nnyega naddamu omusanga mu banka omusajja tankuba ecupa naye nga nange ndi mugumu ga sigifuluma yadde mwoli ne mulaga nti nina gwe nkuula munamutudde wabbali kutebe eri wabbali abaali awo bandeeta bajja bampuuba mami nga nange mpita aba yes baby omusajja muli wabbali namukula natuwa ebyokunywa nali ne bakyali bange onamala natudropinga natutwala ewakadoza oba weyalabanga abantu teyalowooza kati bamututtewa ye teyalyamu kyekimuluma ndowooza ekimuluma kubanga natya nange omusajja kankubira ecupa mu bbaala manajala kubuuza serious nga tuwinding up this episode of Slay Queen nga tuwinding up manajala kubuuza wali osanzeeko abasajja nga basatu nga bombi wali obakuddeko mu bbaala lyerimu and how do you behave ng'obasanze nga bonna wabakuula naye nga bwebwa yeewera nabasangako ko mu kifo kimu ne gwe nali ngenda olaba saamulaba nagamba zino bakuba entu wano otukira oyita poliisi nga nagatunula togalaba ngaotunula oti asitanatuuka mu kifo bwento manyi kati fe ebiseera ebisinga bwotuuka mu kifo sooka noyimirira eno waguno sooka noolaba embeera eri mu kifo nosoma embeera nomanya nti wano ndi safe notuula atuuka ku mulyango nisobola mupoliisi omu gwali ku kawunta tannandaba nagemanga omulala wuli andabye mu kasonda kati ndoza ate kikoba batebemanyi ye abamanyi oyo ekintu kyange noli abamanyi oyo ekintu kyange noli abamanyi ogenda kujja ombuuze noli abamanyi agenda kujja mubuuze nooli bagenda olabanga nkyusa enzizeeyo bagenda okujja okungobera nalinyawo boda mekireshuwa nti enzirusa obulamu nga bubaluma embeera gye bwenealumisonga nze nyingira ebbaala nenjifuluma nga nyumiza na buli alimu neŋŋenda ewaka kambuuze eriyo ne basire kings sire kings abalinzi abantu gye bali beeteganga mabaala bajjudde tosobola kugwa mu sire king gwe kasaludde mmanyi obutego bwe tukola nabo babukola lwaki mbagwa mukatego ng'olwedde nkamanyi kubanga nkalabi nabo qualities ze zimu ze zammwe ngabawala ate kati abalenzi ate bo kisukka kuba ate bo sitole yaabo ate yompanvu ate abakozi be bakuwadde na 10 agenda okyalio namugamba mpa engatto yo namuwa omupiira namuwa empale namuwa ne boxa y'omunda namuwa esaati namuwa ne vest basukka sibakuba nti kyali kisoboka nti nenviri basobola omukyusa namuwako nandibadde amwazikako abasajja ate bo bali bubi gosanga mukubo nga amusaza mubala nga akubye ekikumba nogamba nesiyo nogasiyooli lwakuba ffe tuba tubamanyi era ojja nomubwako nga anakyali wange kabongeko nakabongako naye nga oba obamanyi oba era osobola nomulaba go nomanya nti katolesirekinga ali mukwetega anonya bakazi balinamu anonya banamugulira byakunywa ate kati ate abasajja bba ate kati bo bali bubi kubanga omusajja asobola okujja mu bbaala bwatula kutebo nga teri kiriko abamanyi bajja mumugeera nagula akacupa k'amazzi n'akakomberera okuva saawa emwezi ekiro mpaka saawa 5 gw'ekiro ng'alinda amutwala ate gwe ku mukazi ekitasoboka kuba omukazi gwoba wakayingira buyingizi ng'olina ku geeti nga bakubuukinze dda ngeri agamba agenda tuula wa nga ekirawo waita namugamba oli bebi mugamba gyatule ku tebo yange nyesi twakutebo nga kuliko nairo ginisi kiraabu byakunywa ki ebyokunywa gyebiri waliyo zisirop waliyo bereya waliyo baileys martinels waliyo jameson bingi ebyovu temwagala ebyovu bizimbye embuto ate mba mwagala busile mama obwina westline
ononywesa ekyovu n'engejja olubuto n'oba okyanjagala wamosanga omusajja nga baby akutte lusinzi omuyaaya ali ku bubbiya yeekamirira ebbiya era nyewa mu basajja nyinze munkwana ngulira Guinness ngulira kirabu nairo my dear nesikira siyange. Alright, yebadde episode ya Slay Queen bamwita Katrina. Handles zizo na mwazulide ku social media. If you want to reach out to her, just go to her all social media handles. Osobola okuzidamu. Facebook Katrina Kaira, Twitter Katrina Kaira, Instagram Chechiru Katrina Kaira, TikTok Chechiru. So just go follow her lababyakola. You may be interested. Bakwata za iPhone fere tuzikwata. Bana nzimanyo wasobola Slay Queen kubanze ku bintu byempulire seriously. I cannot wake up one day. Era oli wentegera nti Slay Queen ngampiteri nga ayitero. Kuba okulaba tetosesinkana nga mutira bwerere. Omusajja butononye bwe tubakuula. Sete meke nyingi nnyo ze wali okudde nga Slay Queen. Ze nali kuddeko nga nzikudde muntu. Nina omuzungu gwe nakuula. Wamukula sente mmeka? Oyagala nzogera tape yanonye. Era bwanakulaba jagamba yoyo mwana yankula. At least kikomawo azamanya to yankula nani bawulira nese naga zenyini zentufu. Aliwo. Nenga wale okudeke like 1,500,000 and above. Alright, Katrina, we're going to meet in another episode. Katrina agena kuba aine songa gyatunyonyolako. It's about why do most Slay Queens abasinga babeera mu babita bu patra they never put on knickers. Abasinga bambala obuteteyi nga bwesala paka eno tibabeera mu knickers. So she's going to tell us kakodio ki akale obutambala bra na knickers. The Truth Gossip. Go subscribe, comment, share. Ebirungi biba bingi. Tuba tubireta.